The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. So wasanyusa okulaba. Baniriza programu yaffe y'obuwangwa n'eno tobeerawo buli lwako 5 essaawa zirera 2 ez'okumakya tutambulira ddala paka ssaawa 4. Amanya nze Farida Bikobere ndi mumbejja w'Ebunyolo, enzaalibwa taata wange Obunyolo, mama wange Musoga. Era olusoga ndukuba bulungi nnyo n'olunyolo nduwulira. Ate simanyi kulwogera naye kale nduwulira temusobola kungeeyeza mu lunyolo. Mbaniriza era nsuubira nti mwasuze bulungi. Okubajjukiza we are live on Facebook, osobola ogendayo n'otunoonyaako ojja kubanga otusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV. Ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Olwaleero mu studios ne bwe mundaba akamwenyumwenya ya excited. Nina essanyu lingi nnyo, ntudde ne Dr. Mulamba nabasuubiza nti guno omwaka bigenda kukyukamukko. Ngenda kubanga mbaleetera abantu ab'enjawulo, abantu abamanyi kubanga twewaayo kubanga tuyigira wamu. Tugenda kubanga tuyiga bwe tufuna omuntu omumanyi nga tumuleeta nga nammwe muyiga naffe. So olunaku lwaleero nina Dr. Mulamba mu studios, tugenda kubanga twogera obulwadde n'eddagala lyabo mu nnono ya Buganda. Kakati nkukubiriza nnyo munaatane twegatako mugambe atwegatteko, sharinga taginga abantu. Show yaffe egenda kubanga etambulira mu kumanya ebibuzo mbiteekemu mu comment section. Ngenda kubanga ntambulira nnyo mu comment section yaffe y'olunaku lwaleero. Abeebibuuzo ababireeta mu inbox yange ebinaaba tebikwatagana ne show yaffe y'olunaku lwaleero nagawonya ddako bwe tugenda okubanga tukozesa naye olunaku lwaleero tugenda kufaayo nnyo ku bibuuzo bye mugenda okubanga ate mutuweereza ku live yaffe ey'olunaku olwaleero. Mu studios ntuddemu n'abantu 5. Olunaku lwaleero tuli 5 ku show y'olunaku olw'okutaano luno. Si kyanjawulo ekyo ate nga ffenna tuli wano ku sharinga magezi kumanya n'okuyiga. So ngenda kubanga sitwala kadde kangi nnyo njakwaniriza mukulu Mukose Anthony atulamuseeko. Awo no Dr. atutudde wano makati naye ajja kubanga ate atulamusaako. Omulongo Kigongo bazanya nengo ate munnange naye ajja kubanga ate atulamusaako. Kale ndi musangaavu era mirente bulemo nanti muliyo era nga mutambuza ensonga teda nsambo ndala nga omubida wabakobye ndi musangaavu olunaku lwaleero
lwandawulo nti tuli abantu bataano kitabangawo. Mzee Apollo Sebutinde aliwo, nze ndiwo, jjajja waffe, kojja waffe, musomesa waffe, omulangira Bazanya Nengo naye yena aliwo, Omumbedda Bikobera aliwo, n'omugeni gayiffe ow'endawulo ku lunaku lwa leero lwandawulo ino nti tulina omukugu dokita mu biro eby'ekizungu, dokita ow'ebitabo, dokita gwaliko nti wa kinnansi, musomesa wa nnono, ate era musomesa obulakicara alina eitendeka abantu ku nsonga ed'obuwangwa n'ennono, mukulu mu kika kye, kwegamba alina ebitiisa kamaala. So ndi musangavu okuba nti olunaku lwa leero atwegayiseeko era tujja kwogera ebigambo kamaala era egendegano mu ngane atulamuseeko memaleni ntandikira muzeeyi tukwaniriza ndi musajja musoga era nga abanzaala banakinsiga e Buganda ne mujjwa nzamala bibamba era teri mukolo gwonna gutambula mu Uganda nga sinnatuuka. So ndi musangavu ndi musajjufu nnyo okubanga nkwegaseeko nzaani twalesanyuka nnyo twakusanga Makerere n'Omumbejja ng'osomesa abantu nga netugamba kino kyanjawulo nnyo kubanga ebintu bino twali tubirabanga bwe tulaba omuntu eyeekusa ku nnono either aba teyasoma kuba ennono yaffe bwe yatuuka kati abantu babimanyi naye bagamba emisamba gyokulonda oli muto gikugaana ogenda kusoma obeera mukyafu obeera mwavu naye kyajjayo ekifaananyi kiri tebaligamba abantu nti gwe empewo eba yakulonda mpozi kye bayagala naye tekitegeeza nti bajja baffe abaali babikkirizamu baali baavu naye kale lamusa kumulabi waffe then ntandikiraawo kuba tuyinza nandika mugiya ne tuva n'okukwaniriza okubuuzaako abalabi baffe. Mbalamusizza abatuwuliriza bassebo ne bannyabo. Dokita obanyi badokita baba babikolwa tebaba nnyo babigambo ngaffe abaasomera ogw'okwogera. Jjajja waffe omulongamya waffe omusomesa waffe mukulu Mulangira Bazanya Nengo naye nkwaniriza alamusaako omulabi waffe then ntandikiraawo olunaku lwaleero. Ssekabembe nange mbuse bwa kibuuka nti bakawe bakalye nga yali mu lukando lwawera tibanaalya nga kojja muganzi nga ne maama akyassa butya no bannange abaana bannyabo abaana bassebo era ndaala mirembe ewange njatula bweza era ntuusa okusaasira eri ennyumba y'omwami Kibuuka Bosa aviiriddwako omu kubaagalwa mu lujja olwo era ntuusa okusaasira kwange eri ennyumba eyo eri omwami Kalyesuubula n'omukyala Nabiisa Katalina nyolerwamu nammwe naye ate sijja kugaana kwebaza na kumukubira ttendo oyo agulumizibwe nga kyetondeka Namugereka Kawamigero Ddunda oyo Lubaga Kabaga Nsonga tinange nkyali omu ku abo bezikyakubira enduulu anti ebibuuka tebiraganye bitera okukubagana empawa naye nze nzikiriza nti asiimye mb'omu ku abo bemukyasobola okuwuliriza n'okuba nga mukubako eky'omulubaale nti ndaala nnyo ewange gijja kuba mirembe nammwe giba emirembe weewaawo. Tweyanze nnyo tweyanzeege oyo ye mukulu Bazanya Nengo nga bagita emmondo nga bulijjo emirimu gyo mingi naye tuli basanyufu nti bali tebakkiriza n'atwegattako olunaku lwaleero era nga tugenda kulwawo nnyo njasi mbategeeza nakwebaza nti ensonga yaffe ey'okudduukirira abaana olunaku lw'enkya bwe tugenda ogera so tubebaza mwenna abalinaako ke mutodde kubanga akasuka ly'abaana byo ebiseera ebisinga tala mutiitiizi ate era okugaba teba bugagga gwa mutima tubebaza buli alina kaatodde so olunaku lw'enkya Friday ejjandowooza tujja kuba tubalaga ebimu ku ebyo ebinaaba bigenze mu maaso olunaku lw'enkya naye nga mwebale nnyo mwebale ddala. Mumbejja nzikiriza nkuddize akamansukira kubanga ensonga zino zitaagisa Omumbejja n'azanjulira omukoppi then omukoppi n'asomesa bakoppi banne kuba kati oli Mulangira nawe oli Mumbejja kati fe abakoppi tulina kuwulira kulungamizibwa kuva mu ab'engoma
then tutandikira awo. So akamanso kankuddiza maama. Weewaawo ebitiibwa mbitwala n'omukisa ng'oyanziza nnyo. Dr. Yahaya, okusookera ddala nze okutegeera nakumanya n'okwegomba mu Makerere gye twalina okuyiga okwaliyo public lecture eyo. Kati abasinga naddala abalabi bange bayinza okuba nga tebaakulaba tebamanyi Dr. Yahaya yaani mu mpolampola nga tusamarayizinzeemu Dr. gwe tutudde naye wano yaani okolera wa okola ki awo notandike show yaffe nga bwegenda okuba nga ate etunyumira omuyambuziza Dr. oyo waali mumbuuliza public lecture lwaki bagiteeka mu Luzungu ng'ate ffe baali boogera nsonga zaffe za wano za kiddugavu. So Dr. kwatirawo neyanzege erinnya nze Dr. Sekajja Yahaya Hills Kagali owokusatu Kiwumbya Engalabi muzzukulu wa Mikago ebyo byonna likyali linnya nzaalibwa Hajirajabu Zimura Erukole Bulemeezi nga ndi muzzukulu wa Yunus Lukoma Erukole Bulemeezi. Awo nabo bajjajjange bangi abaddako paka ku Kagali owookubiri naye agalamidde Erukole mu Bulemeezi. Maama nzaala Hajjati Salima Nakibuuka ow'Emmamba yangaba mu Benvuma. Ndi medical doctor nti ndi musawo mutendeke nga nakuguka mu kubaaga ebibono olw'osajjale nemba nga nina nasoma nenfuta diguli yange ey'okubiri yali mu bulamu obwa bulijjo public health. Awe nali sinagenda ku diguli ya kusatu nensoma ku mateeka ku LDC bwe nvaayo nengenda nenkola PhD Mbara University tebannantikkira naye nga namaliriza. Weewaawo omuzeeyi tutandike ku public lecture yali Makerere lwaki mwasalawo okubanga mugibeezaawo mu Luzungu ng'ate twogera bintu byaffe bya nnono twogera mayembe olubaale nabuzaana n'ate tumulira mu Luzungu. Abateekateeka ye yali enteekateeka yaabwe kubanga wadde twogera mayembe twogera bya nnono naye ng'ate tuli mu Uganda. Uganda erimu amawanga mangi n'amawanga ago gonna galina ennono zaago. Kaakati ndowooza abateesiteesi bwe bakisanga nga kisaanidde twogerere mu Luzungu ate engeri gye twali e Makerere nga n'abasomerayo bangi ate si ba Uganda yokka n'abava ebweru mu nnono ez'enjawulo osanga ye yali enteekateeka yaabwe. Ne buli kintu kibaako entandikwa entandika bwe yali. Ngenda kubanga oba ntandikirawo ebibuuzo nina bingi nnyo. Bwe nali nteekateeka omulamwa gwa Sheeno nalina options nga nnyingi. Twogere ku birooto muzeeyi yannyonnyola ebirooto twogere ku bulwadde twogere ku kino ne kino ndowooza kantandikire ku birooto. Muzeeyi njagala onnyonnyole abantu ebika by'ebirooto era bwe mba nkifunye n'amakulu gaakyo. Ebirooto nze nga bwe mmanyi era byenjogera byange nga nze era bwe banenya nze muki muntu banenya Haji Dr. Yahaya Sekajja. Iye kakati ebirooto birina ebika bingi byemmanyiiko. Waliwo amakulu agatambulira mu birooto olw'ebyo bye twakwata bye tumanyi ebizze biddiŋŋana nebaayo ebirooto ebisinziira ku kyo ekiriwo.
n'ebaayo ebirooto ebisabe nga oyagala kuluŋŋamizibwa ku ebyo by'otambuza. Kakati kubiriwo kisinza ku kiriwo n'okirootako. Ebyo mu luzungu bye baliise ebirooto ebikola ki ebiriwo ku kibaddewo byoyiseemu n'obirootako oba byolowoozezaako oba byoyagala oba omutima kyeguliko n'okirootako. Oluusi ne kikukolera amakulu oba ne kitakukolera makulu. N'ebaayo ebirooto ebiranga prophetic ng'ekirooto kizze naye nga kikugenda kuluŋŋamya mu binaabaawo myaka nga 6 oba nga bikutegeeza ku byaliwo okufuna obusinziiro oba kubiriwo kati mu luzungu bye twaliise prophetic dreams bikubuulira ekinajja. Kisobola otakukolera makulu ng'okiroose naye kirungi okiwandiika n'okukijjukira. Kuba oluusi omuntu abanga yaloota ekirooto nga wayise emyaka 3 ng'ali mu lugendo ate olugendo n'alulaba n'agamba ekifo kino nakiroota. Kati kiba kirina obubaka bw'aba akijjukidde bulungi kukiddako ne kyagenda okulaba era asooka okugamba nti bwe naloota twaweta tudda ku kkono n'ensangawo omuti ogwo gusobola okuba ogw'amakulu gy'ali ku biseera ebyo ebizze naye nga luli teyagulaba ti ate omuti gwali gwa jjambula era mugenda okuweta muti ddala omuti weeguli ogwa jjambula. Kati ekyo kiba kirina obubaka bwe obumukwatako ye nga ye ku muti ogwo oba mu kifo ekyo gy'alaze oluusi nga si kyekyamututte oba yagenze kuziika ng'okwo nagamba ekifo kino nakiraba waliwo omuti bweguti kati wabaawo akakwate ku ye. Kati mu kuvunula ebirooto ekyo tekiba kirooto kyakuvunula mu bikwate kiba contextual kiba kikutte ku ye ku nnone ye oba mu kika kye nga balina kye bamugamba. Bw'aba takitegedde essaawa eyo bwaddayo ne yeebaka wasobola okuyita wiiki ne bamujjukiza ekirooto ekyo ne kyateekwa okukola wali oluusi ng'ateekwa kugenda kuteekawo omwanyi nga waliyo emikolo emikago gye bakaga abedda. N'ebeerayo ebirooto ekirooto ekibeerawo naye ng'oluusi kitaasa mbeera ku muntu ali ewala gwe nojja n'oloota nga tugeze omuntu alina obuzibu oba agudde ku akisidenti n'oloota nga mu kirooto osanze abagudde ku akisidenti osanzeemu gw'omanyi n'omugyamu mu kirooto. Ate oluvannyuma newayita ennaku n'owulira nti gundi yagwa ku akisidenti bonna baafa naye ye yawona mu ngeri ey'enjawulo. Kati oluusi omwoyo gwo guba gwagenda ne gutaasa embeera eyo era n'omugyamu. Kakati ekyo bakiyita telepathic dream. Oluusi nga oloose buloosi oba jjajjaawo n'omuloota nga alina embeera mu buzibu bw'obaddemu najja n'akunnyulula n'olabira ddala nga bakutaasizza era obuzibu n'obuvaamu naye nga wabuviiriddemu mu kirooto naye nga eyakujjanjabye oluusi omumanyi oluusi tomumanyi. N'ebaayo ekirooto therapeutic dream mu butuufu ekirooto ekijjanjaba nga olwadde obadde n'olumbe oluwera
lukuluddeko mugenda mu ddwaliro bwe bakebera obulwadde babulaba naye tebalaba kwe buva kati nga muluyita bulwadde naye nga ne bwe bakuwa eddagala obulwadde tebusuuka so ye jjajjaawo oba omuntu gw'omanyi n'omuloota ng'akututte oba ku mwala oba ku luzzi oba n'akkolera ekyogo n'akunaaza oba n'akujjanjaba oba n'akulaga akati oba omuddo gw'oba onaaba kati n'okeera ku makya nga wavudde mu kirooto ekyo ng'olumba olwo onoonya lunoonye obutuufu nga badde mulwadde kati mpulira kale ekyo ekirooto bakiyita therapeutic dream ekirooto kiba kikujjanjaba oba ojjanjabiddwa mu kirooto mu butuufu ddala n'owona ebyaddala era nawe neweebuuza luli nali neekoza kyali kiki naye ng'ate wali mulwadde ebyaddala oba walina olumbe olwerabikidde mu bubonero obw'obulwadde olumbe ne luvaawo neebaawo ebirooto nga oba mubadde mikolo kya famire ng'ekibakwatako ensonga ya famire taata n'akiroota ekirooto kye kimu omuzzukulu n'akiroota ekirooto kye kimu naawe n'okiroota n'amulala n'akiroota ekyo kitera okuyamba nti kibabuulidde ekyokukola naye nga tekiriimu kugamba nti ono alabika aloota bibye alina kyeyeyagaliza kati kivaayo ng'oli yakiroose n'ono n'akiroota n'ono n'akireeta nga kiri ku mulamwa gwe gumu kyangu okukkiriziganya ku kyokkola kuba ogenda osobola okugiraba oti nti oyo yeeroosaloosa nnyo naye nga n'omwana eyakiroose wa myaka 9 olaba takiinaamu interest kati abatakkiriza bibyo bakkiriza eky'omwana oli kakati ekirooto ekyo nakyo kiba n'amakulu gaakyo n'endagiriro zaakyo ate kikola nnyo amakulu ekirooto ekyo genda okukitunuulira bwoti n'olaba ng'akiroose yeddira ki musobola okuba nga katugeze mujjwa waka nga yaloose ekirooto ng'ate mulina ekibamba eky'okugjawo naye omulala naye n'akiroota naye n'omulala n'akiroota nga mugenda okugamba omujjwa okukikola nga si kipya gy'ali kubanga yakiroose akikola era tajja kugamba nti baagala kunkozesa ki yaloose akikola era n'akikola nga n'omutima agulina mulungi mu mutima omulungi nga n'endagiriro yagifunye ng'asobola okugamba naye twabadde tukola bwetuti twakumye ekyoto bwe kiti naye ate ekyoto mwabaddemu omuti bwe guti nga ye mu ndagiriro yagufunye ng'ate omuti ogwo ddala gwe gwetaagisa kati ekyo nakyo kibeera ekirooto n'amakulu gaakyo ekirala kibeera eri lyalibadde common dream naye ne wabaayo collective dream collective dream oloota gwe n'olootako ekitundu n'omulala n'alootako ekitundu ku kirooto n'omulala n'akirootako ekitundu n'omulala n'akirootako ekitundu mugenda okkigatta nga kikola amakulu agajjudde kati n'ekyo kigasa mu ngeri yakyo weekityo n'ebirala bingi weewaawo tweyanziza nnyo omuzeeyi kakati kadde kano njagala okuleetamu omukulu Kigongo Bazanya Nengo ne bw'ayogedde ku therapeutic dream nenzijukira mukwano gwange awangaalira London eyo yafuna akabenje n'agenda mu koma okumala emyezi 2 naye yagamba mu kuloota yaloota maama we ng'amugamba nti wampise nzije nkujjanjabe kati mmaze okujjanjaba genda ewaka we yamala okufuna ekirooto ekyo n'adda engulu n'ava mu koma
nadda engulu. So bannaye ebirooto bye twogerako biba bya ddala tebiba bya palapasa. Njagala okuba nga nyaniriza omulongo Kigonga asobole okuba nga ye alambika katutegedde ebika by'ebirooto naye waliwo twayogerako omuntu n'agamba nti waliwo bajjajjaabo bagiyita waliwo obubaka bwofuna nga tebuvudde eri bajjajjaabo nga si be bakulungamya nti njagula nti ekirooto kye bampadde nga kino kyo kinnuŋŋamya kivudde watuufu ne wabeerawo mbu waliwo obuzimu obweyitirize nabwo obujja ne bugabe obubaka kituufu mukama wange nzira ewuwo omulongo Kigongo bazannya nengo. Weewaawo nange nja kusiima ntalaze anti munnange empogola weeyasiza otandikira okususa. Kituufu mu bujjajjaffe waliwo gwe tuyita wootayitidde oba waliwo gwe tuyita nakyeyitize era oyo nakyeyitize atera okweyolekera nnyo mu buufu obw'embeera nga tuyaggayaga omuntu kyaliise nti nga tuli aga naaga nkwate ekkono nkwate ddyo nzire eri nzire eno naye ng'embeera eva ku ki okuleeta nakyeyitiza oyo waliwo oli omuntu gwe ntera okwogerako abangi gwe tuyita ekidandi abamu gwe tuyita ekisiinya abamu gwe tuyita waŋŋaŋa abamu gwe tuyita balukandudde abamu gwe tuyita omulangira bamweyuna abamu gwe tuyita ekitambo abamu gwe tuyita nabindi oba nyabindi ti omuntu oyo bw'ajjira mu bwannajja kulera kubanga ekyamazima kyo tukkirize tugaane omuntu oyo bamuyita nakyefuula era ojja kumusanga nga ye mukasa eno omusange ate nga ye muki era ye mukasa ojja kumusanga nga ye ssekajja eryakugamba enze ekkongojje omusange eri nga ye kaweesi eno omusange nga ye kaweesa omusange ng'eri ye kawunde eno omusange nga yaani katalaga omusange eri nga ye kawagga ate eno omusange nga ye muwangazira omusange ng'eri ye kkungu ojje eno omusange nga ye kibaale omusange eri nga ye namalere ate eno omusange nga ye lubowa oba tufunikagana bulungi nti oyo najja kulera bw'otamujja mu mbeera za lubaale n'osooka omuwa ebibye yensonga lwaki tumuyita omulongo kato yaaba muto ne waliwo omwaliriro gwe yatambulirako nga ye luzze lwaki mbagamba nti nga ye luzze tiruzze lukula tirwajja lukula naye nga lwefuula bwe tuddeyo ku mwaliriro omubereberye ogw'emmunyeenye esooka okutojjera nga jjajjaffe omulangira waswa yakatonnya ku lubaale luno olw'ensi ey'ettaka n'amazzi yali waswa naye tumanye nti ensonga ezamujja mu bwaggulu obwagguluddene yajja kulambika nsonga mu kulambika ensonga nakka n'abalongobe ebiro n'amagera we gaatambula yaddayo ŋŋamba nnambi olwo nambikalambika nsonga olwo ng'anoonyeza omwana we tamukola ki tamulaba kwe kuddayo n'omuguzi w'emiryango olwaliwo gwe tuyita kawumpuli naye nga yasooka kujjanga kizza mu kujjanga kizza yaddirayo nnyina muki mu kye tugamba ekigere oba mu magere yamuddirayo mu mbu zenjogerako n'amuddirayo mu buki olwo afuuka musoko omuki omusookebwa era abazaana mukimanyi bangi mudawanenga nti ndi wakiwanuka ndi wa musoke olwo addayo mu bwaki mu bwagguluddene mu kudda omulongo naye amwebereka kagira mu bwakyebereka kagira ku nviiri z'omulamu
yajja amwebembedde ku mugongo teyamanya nambi mukukka mu kuleeta obulo n'entungo n'omuwemba ez'omwana we ze yali ayagala ng'ettabbu ngamba ku mwana waswa olwo Katonda yakola ki akkirako bamanya ne balowooza nti bamulese muki ne mbagamba bwe yatula mu ntya zaffe oba mu bika yajjanga kawooya najjanga kasujja ye kojja w'abaana ate ye jjajja w'abaki w'abaana naye ate waliwo jjajja eyagamba nti tukkaanyiza tewali kuyiwa musaayi mu birumbirumbi bye twogerako ebyabasanga abaasooka abasatu ogwo omwaliro nagunnyonnyolako Waswa yafuna okutankana n'afuna okuneneggana ne Kizza ne Kato. Kizza ng'alya mu lulime ne mu luki ne mu luzise kwe kussa obuyinza obw'amaanyi n'agamba nti sijja kuddamu kutwala baana bo olwo oluvannyuma olw'ente okugwa mu nnyanga ze. Kizza ajja ewa Waswa amugamba nti nkuwadde ekisibo kyange londamu ensolo gy'osinga okukola ki okwagala olwo alondamu endiga kiwanuka olwo alondamu ekiki ekikyenga endiga mu kulondamu endiga eyo awo afuuka Kizza ekyazza emirembe ku mwaliro ogukola ki ogusooka ku bakabaka abasatu oba balangira abaki abasatu kati najja kulera jjatya oluvannyuma lw'okusanga nga batta ekyama ekyali ekibereberye bayibuli kyeyogerako mwe mugambira nti Nuwa atta ekyama n'abaana oluvannyuma lw'okugangayira bayibuli kyereeta olwo mbaleetera okugeraageranyiza n'okulaba butya obuntu bwe butandika okujja mu bantu okufuuka ekintuntu kituula kikakasibwa mu bwakigambo nti kibe olwo jjajjaffe omulangira Waswa afuuka omuwanzi omuki kubanga ensi ye yali yagiteekateeka nanga ayogera nga nali omu ku bateketeke kubanga nimbalonga ababereberye kubanga nyina ebiwango bimeka 4 yasooka nakka n'abeebiwango 4 n'abeebiwango ebimeka 2 nakka n'abeebiwango 6 nakka n'abeebiwango 8 nakka n'abeebiwango 16 n'abasatu mu ebimeka 2 oluvannyuma nnyo olw'amaanyi g'abantu abo kwe kuwanga omulongo oyo atambula asoonookera ku ttaka gwe twayise Magobwe ng'atudde mu bwamayanja okwanja ensi tudde ensisi bonna nga bwe baali bakkaanya nti tudde ensisi atandika okugamba nti emigga ginaafugibwanga bano ensozi zinaafugibwanga bano emyali gy'amazzi ginaafugibwanga bano nti olubale lunaafugibwanga ki awo najja kulera bwakola ki bwajja naye tukimanyi nti yasooka kuba kaddulubaale bwe wali badde oyita omukazi akaze waki naye nnyabwe yasooka okukola ki awo omuganda bwakugambira nti kasobeza nga amatooka amaki amatono mwabagali abangi temugakkuta ate agali obwomu tagakola ki tagamalaawo nembagamba nti obwakawooya bugiraawo obwa Ssekajja bukola ki obwa Ssebalijja bukola ki nti eri yali kiri naye we yasisima nadde eno n'afuuka kiri ekyo nakibageraageranyiza ng'okumukulembeze w'eggwanga we yasooka najja n'alayira ng'omukulembeze abaddeko mu 2 meka n'akomawo mu paati 2 n'alayira mu kitundu ekirala nga ki nga president omulala okitegeera nti muntu omu naye yajjira mu bwakyaki mu bwakyefuula bwe buli obulongo obubereberye obwasooka okuba obusatu kubanga ne tuba tunoonya amasannyalaze tubaako ne live ne tubaako ne nyuto ne tubaako neki ne negative kitegeeza Kiwanuka yatambuliraawo Ndawula n'atambuliraawo ne Mukasa n'akola ki ekyawula eno ku mwali ogwabwe ne tubeera n'obuwunde nti obuwunde bwe bwaleeta obuzaale nti taata yanayiza maama maama nanayiza taata ne bazaala gwe Mukose ne bazaala nze bazannya n'engo naye tujjukire nti emabega g'abazannya n'engo waliyo ebika bimeka 3 nti mabega g'abazannya n'engo ti waliyo omwana ate akola ki
atagambibwa oba atayogebwa tuyita kiribedda omwana ow'emabega fene tugamba nti tuli baana banda gwe twayita nakalaama tituli baana banda titwava kululira mu kuva ku luliro olwo tugamba tuli baana banda ne bagamba nti gweolitambuliranga ku mwaliriro gwono yensonga lwaki olwaleero mukama wange muganda wange omulungi mukulu wange Ssekajja atambulira ku lwakagali okitegeera n'asalirwawo nti gweolibbulukukira mu kikagundi ekyo ekyateekebwawo ne kiragibwa mu bwakizza mirembe nti mukosa obadde onenegana nnyo n'ebikobere naye mukuzza emirembe katukuwa endiga eno nobbulukira muki mubambejja tya bazanya nengo obadde ofuna okutankatankana nani ne Ssekajja katukuteeke mubambejja oba mbalangira onfuna bulungi olwo tufuna endyo tije yakoma okutambulira mu ndyo najja kuleero no yatambulira ng'akyuka yensonga lwaki olwaleero ojja kufuna obubaka ng'olina gw'onunula kituufu mu mbejja ng'olina amaanyi g'olina mu buyinza bwo naye nga togamanyi nti ogakola ki nze nsiiba nkibagamba nti nze bwe nnyiiga saagala kunyega era nnyinza okusirika okumala ebiro n'ebiro n'oŋŋamba naye omusajja ono lwaki yankyaye naye nga nsirise kwewala ki ekyo ekyanzikirako kubanga nnyinza okwatula ekigambo mu bwannabbi ne kiba n'ogamba omusajja omuki mulogo gwali eyo omulabi waffe atulaba oba tebannakulogesaako nga tebannakuttisa ku muntu nga tonnayendako nga tonnabba baka abasajja nga tonnaba musezi nga tonnaba munnanfuusi manya tolina kyoli mu bulamu bwo nga oli mu lubaale kubanga byebizibu byetusiŋŋaana kubanga oli akeera enkya n'akufuna mu bubaka mukosenga gwe mukuba empeta mwattu najja n'akufuukira ekizibu n'akugamba nti nze baŋŋambye nti gwe tewali muki naye oba totutte buufu obwo kujja ng'obunoonyereza weekanga ng'okoledde muki kyova olaba mbagamba nti olina kyeyitize waafunire omukisa oba wooyitidde bwe tuba tutudde nga twaza ensonga tugamba mbadde mpita ttale jjereere ensi eno yali ngolovu nga teriimu nsozi ng'oyima ebweya n'olaba ebule ng'oyima ebule n'olaba ebweya naye olwa jjajjaffe muwanga eyatuula mu bwa Ssewaswa kazaala baana yazaala abaana abasatu nga njogera ku mulongo waswa eyafuuka ndawula mu bw'abakulu mpagi yazaala bana abalongo abameka abasatu nazaala Kiwanuka Musoke neki naye mu luberebe tujjukire nti teyali Kiwanuka yali Kato yali ani yali Waswa yali ani yali Kizza naye mu Buwunde n'afuuka ani Kigongo Bbaali kubanga yalera n'azaala abaana ku myaliriro gyonna gyonna emeka kyekyafuula muwanga okuba jjajja w'abaana naye nakyeyitiza ono gwe tugamba luzze lukula kato buli mwaliro yasigala ayagala okulaga obwakabaka nti ye muto oyinza okuba ozanyisa ekintu kyo omwana omuto najja n'akikaabira bw'oba oli mukulu okimukola ki naye omuzadde yena akitinga neutrale bwe bwali obwakiwanuka yeyajjanga kawumpuli yeyajjanga makubo yeyajjanga magatto mugattikansi yeyajjanga omulangira bamweyuna ate najjanga kabaka atalya ki ngoma mu bwakawunyeke obwagabigogo tiyensonga lwaki osobola okufuna nakyeyitize ki oyo tikati mukunoonya ensonga z'emyoyo mu spirituality oyina kusooka kunoonya negativity nogineutralizinga nolyoka ogiteeka ku positivity ndoza ekibuuzo awo nkikakanyiza bulungi nga nkisse mu buufu bwakyo n'okitegeera obulungi yesebo tweyanziza nnyo mulongo ngenda kudda ewa dokita katono nnyo dokita lwaki abantu abamu tebaloota bakugamba genda weebako ojja kufuna obubaka bwofunye obumpe tofuna nogamba nayize saaloose nga tekisoboka tusobola kuba nga tewaloleka nayi saaloose siroota buva buzibu buvaawo abamu nebeerabira kale ekisooka nti neeyanziza nnyo omukulu byansomesezza nange njize nnyo
Weebale nnyo weebalire ddala. Kaakati ekibuuzo sikitegedde nti lwaki abamu tebaloota. Nze ate naali kikyusizza nti lwaki abamu tebajjukira birooto byabwe. Baloota. Oli agamba nze siroota. Okujjukira ekirooto kirala N'okuloota kirala. Kizibu nnyo okugamba nti toloota oba okumanya nti toloota. Naye kyangu nnyo okumanya nti nzijjukira ekirooto oba sikijjukira. Kakati lwaki abamu tebajjukira birooto simanyi, sisobola kyeteekako, naye nga nkimanyi nti waliwo abamu bye basobola okukola ekirooto kyo n'atandika okukola ki? Okukijjukira. Era oli bw'aba akuwa eddagala takuwa nti oloote, naye osobole okujjukira ekirooto kyo. Nze bwe naali kitutte bwe nti. Omumbejja oluwedde Olivia agambye mbu leero wakakasizza talina kyamanyi. Bulijjo abadde amanyi nti agobera ensonga ayiga, naye puroguramu ya leero agamba wakakasizza nti talina kyamanyi. So ndowooza si wekka bangi ndaba n'omumbejja nandawula kwali okuggyako njagala kubuuza waliwo ekibuuzo ekizze wano nga tonnavaawo kuba nyinza okwerabira kiweza mu zoona agamba they say we dream every day but then we just forget some of the dreams and remember some. Is it true? Kyava okuddamu wano ndowooza ekyo kyagoma kupopinga. Nze njagala dokita oba ne mulongo ku Mwembi anambuulira ddi lwe mmanya nti kino ekirooto kyendoose kikwata ku nze oba kya famire. Kuba waliwo ebirooto nga bw'ogambye nti ebijja onaafunako obubaka onaafunako, naye ogatamu nga ekirooto kino namwe temukitegedde bulungi naye nga kivuddeyo naye nga tomanyi gwe omukolo tukola gwange oba gwa famire, naye nga ekirooto kyo kizize weekiri. Oba kale omuntu ayawula ddi ebirooto nti kati bino byange ng'omuntu, kyo kya famire, kino kya kika. Ekibuuzo si kyangu, muto wange yanakiddamu, naye nga nze ekirooto bubaka. It's information. Teri muntu atalina famire. Teri muntu atalina kika. Kiba kitegeeza nti kikwatirako wa ddi. Osobola kiraba leero nga kya famire naye nga bujja okugenda okuwunzika mu myaka 4 nga kyali kitereeza mbeerayo. Gwe nga lowooza okola kyabali kumbe kisumuluzo ku mulimu gw'ogenda okukola. Oluusi osobola okulowooza nti kikyo era n'okiteekamu by'osobodde ogenda okuwunzika nga famire ogibbuludde. Ne lwakuba simanyi ebirooto gye biva naye n'ababituwa ndowooza bapulaninga ne balaba nga gwe olina obusobozi bwa ssente naye ate nga tolina buyinza, ng'ate alina obuyinza talina ssente, ne bakiyisiza gy'oli gwe n'omatira okukiteekamu ssente. Era tukisanzeeko abatendeka abantu ne bagenda oba mukwaza lubaale nga ye yafuna obubaka nga mu butuufu empewo aziri oba baamulagula ekintu n'akiteekamu ssente empitirivu. Ogenda okutuuka eri empewo ne zirinnya muntu mulala gw'atasuubira, mwana wa maama we muto oba mwana wa maama muto nti yateekwa nti yalondeddwa ne mukwaza nga yalina obuyinza. Abamu we babikomyawo n'agamba nti nze ne ssente zange nzivuddeko ngali amanyi kijawuwe katademu ssente kiki. Naye ng'ate oluusi oli gwe kitabikiddeko yalina ebisumuluzo ate gwe nannyini ssente ekijja okukuyamba
okusigaza ssente zo so ng'ate oli alina obuyinza singa ate abadde ne ssente ng'ate amalala gaaliyitiridde kakati nekiba nti bo abasengeko ensonga osanga bamanyi lwaki batububaka bwetyo mu mbeera bwetyo so nekibeera nti nze kunze ntera okigamba nti I go with the flow ogenda n'embeera gwosusa emmwanyi ate omusanga ntera wa muganga awangula kati tomanya ki naye bw'osanga embeera tugikkirize tugende nayo ekibuuzo kyekimu mukulu kiweereze omulongo mukulu waffe jjajja waffe omusomesa waffe dokita omuwulidde naye kyemanyi kuba bwetunira debate eri ku online eri abakwisa n'omusambwa naye kale nzikiriza nkuyite omusambwa bazanya nengo nti ebirooto bino tubifuna era nga dokita bagambye tumanyi gye biva bajjajja babituwa tetumanyi balina akabbo akasero webasengere agamba kati ono kamwe kino ono kamwe kino mwene kamkiwono nalyatusa obulungi naye omuntu amanya ddi nti amazima kino kyaffe kino kyange kino kya community kubanga nina mukwano gwange yafuna accident naye abaali ku kitanda nga bamwadi meetings n'alaba jjajja tamulabangako era namugamba nti eno embeera ngikuwonyezza obadde ogenda kufa era bwe yadde engulu ayokulira nga bamugamba nti embeera gy'olimu tusobola okutta ogirowonera awaka era nga bali babaze grave nti ayinza okumala omwezi nga malaba ku kitanda naye yamalayo ennaku 3 naye nga amaze kuloota so kati omuntu oyo yafuna kikye kale ekyajja kuwolwa naye kati eri ebijja nga tomanyi oba ngatereza byakika ngatereza bya famire oba ndi kubeera yange akamaaso gakuddiza mukwano gwange omulungi omumbejja omulungi olisha wa Bobby kutumiddeko naye saagala otya ennyo kituufu nange neebuuza ekibuuzo ekyo oba ndi omu ku bantu abali emmere oba batakyalya naye nga njiriira ddala ate ennyo nenywa bulungi n'okulya nenkola ki n'okulya mukwano gwange Kinyira nkutumiddeko awo etokyo mu Japan ensonga eno ekukwatako era njagala ogitegeere tinga mukulu wange bwanyinyonnyodde era mukulu wange Apolo atera okunyonnyola ekintu kye tuyita telepathy oba magnetism nti mu kukwanagana kuno okw'emyoyo olwo nsaba bannanga abazze batugoberera ngenda kubazzaayo ku mwaliro nga tuvudde ku mwaliriro omuwawa mbazzaayo ku mwaliriro gwa jjajjaffe kintu kantu muntu kintuntu kawagga omuwangazira kiggala omuggalira oba kiggula eyaggulira oba namirembe eyazza emirembe lubaga eyabaga ensonga mu bwasse ensozi oba mu bwasse misange leero munansonyiwa ngenda kukozesaamuko olulimi olukaluba nti kati ntuulidde ddala ddala mu kitundu kiri ekyababereberye ani yaweebwa omweso mukama wange mukulu wange agambye tamanyi mweso gye guva mwe kyemuyita ekirooto nze gwe mpita omweso nti omweso gwaweebwa omuntu omu yali Musa mu Bibuliya nga bwekikola ki bwekirambika ate wetudda mu Qur'ani gwaweebwa nabbi Muhammad sallallahu wasallama nga bwekikola ki bwekyawandiikibwa kyesobola kuwakanya oba kyesobola kukkiriza naye kubanga kyakattalanyizibwa mu nkuluze bwenkikkiriza nti lwaki wetuddako mu biro biri eyo abajjajjaffe byempita ebiro kubanga saaliyo ate gaali magera kirambikibwa nti Qur'ani yakka erina we yakkira juzu ne zikka irimu ne zikka abaafuna emikangwa ku mitwe oba Jibuliru bezaalinya batandika okukalattanya nga bakola ki bakuutiza bwino bamumansira empapula mu bufunze ne tudde mu biro by'Abayonaani nabo baakalattanya
naffe abo abatambula mu kitundu ekyenzikiza abayitibwa abaddugavu twakkalatanya. Tewali buvuna buddo bwa kintuntu kantu muntu obwatakkalatanya. Naye lwakubanga mu kujja kw'omu oyo gwempita Nabanteta ne Nabangeye eby'omuddugavu byasaanyizibwawo oluvannyuma lw'olukiiko olwatuula okugyawo ennono y'omuddugavu nga baagala afugibwe. Naye ensobi yali yiye yayonoona ekitundu kya oyo Waswa. Titwasobya ne twonoona ekitundu kyaki kya Waswa ekiggwayo nti Waswala. Nti Muwanga yenna nnyini mweso era tewali mwoyo gugenda kukola kintu kyonna kyonna nga tekugambye nti nkola bya Muwanga. Bw'olisanga oli nga gamba nti nkola byange naye oliba otudde mu ddiiro lyefuna ekidoli ekijjudde kazambi okimuyiire. Kagube mwoyo musajja oba muki mukyala. Kino nkyogera nga seetiitirira. Nze mukama wange Muwanga sitera kumwogerako nsonga ze. Naye leero mpeereddwa obuyinza obwogera ku nsonga ze. Tiyenna nnyini muki mweso. Naye ate mwattu si agufuga. Agufuga ali eno mu buzaale gwe muyita ddungu. Ate mu bunde gwe twayita Mpoobe. Mu Butonzi ate gwe twayita Kizza. Kubanga yafulumira mu mwaliyo guno nabbulukuka mu biseera ebyo. N'akola ensonga ezo nga ki? Nti enjuba bwegwa ne tugamba nti seggula erigamba njuba tegaana. Mwali mulabeka ente egaana omugwa oba embuzi egaana omugwa. N'enaakamwe esooka kukola ki? Kugaana. Kusamba. Yenna nnyini mweso. Ani yali katikkiro we? Oba gwe twaliisa omumyuka we? Yali Kawumpuli Bisagazi Bikwakwaya, Kkubo lya Mulimba, Kkubo lya Jjo, Kamuli Kansaze, Kibojjera ku Lwazi. Ate yeni yatuula n'afuga abaana ge twalibadde tuyita amayambi. Yali Omulangira Kawunyekke. Najjanga bamweyuna. Ensonga lwaki mwamuyita bamweyuna yali omuntu atya? Yakyusa bukyusa mwaliriro n'akyusa erinnya ne bamuwa ennyota mukulu Apollo 17 zayita Jubba. N'atikkirwa mu buyinza obwo bw'obuki ku mwaliro ogwo gwenjogerako ogwa kintu kantu muntu oba ogwa kintuntu. Kati nammwe abakyala nja kuboogerako omwaliriro ogwa Naabirye, omwaliriro ogw'Ababirye, omwaliriro ogwa Nakayima oba omwaliriro ogwa Nabirembe oba omwaliriro ogwa Nabinene. Be baasigaza omuki omweso. Yensonga lwaki ojja kuloota ogusajja oguddugavu ate enkyoloote ng'olunda, enkyoloote ng'obukira miti, enkyoloote ng'ogwa mu binnya. Sikiyita kirooto naye ofuna obubaka. Ebanga incredited message eva ku munyenye eyo ekudisendingako mu telepathy. Mukulu 79 ekintu kyajja n'abagamba nti Mazzi twagizaawo, Achilles n'akomawo, Venus n'ekomawo. Ye abinyonyola mu tautology eya mechanics. Okitegeera? N'abanyonyola olutembe, omusiraamu n'akwata akalaadi n'omukatuliki n'akwata esapule. Abalabo bakwata ki? Bwe tujja mu bano baffe ab'ensangi zino n'agamba nti fire. Naye ng'ayita kiwanuka n'akasuka fire. Naye nga fire gwakasuka tamanyi negativity oba positivity. We tuba tugoba tetugoba byonna. Ne oba owumuza ebifundikwa nga babikuwa nga tebabikuweredde mu butalamu bw'emmunyenye eyo ogamba nti mpumuza biwango nesiwumuza mwe bajjajjange. Yenna yabawa kye nabawa yali talina kumanya na kutegeera lwa nsonga eyo lwaki yampa kino. Nali mpongerera naye saakola ki? Saamanya neetumiikiriza. Kati ne mu birooto mulimu okwetumiikiriza n'otayawula. Naye tulina kye tugamba nti ddayo dde mu myenda egikujja kunda. Kwoli omwana gwe twogerako kiriba edda yensawo ey'emabega ffenna kwe tutambuliza DNA oba muzungu oba muki oba muki oba muki. DNA eyo gye simanyi kunyonyola mu lunyimi olunywanyumba olwa saayansi mukulapola akinsingawo. Naye nga tuddeyo ku mwana oli kiriba edda
gwe tuyita kitooke yatuleetera obubaka ate nga oddayo n'omunoonya ye yali ndawula bwoddayo n'omunoonya ye muwanga kubanga muwava era yeyakuwanga n'akuwa ennyiriri ye kintu mubalangira kye kintuntu ye naabirye ye babirye teyali kato kubanga ye yani nannyini mweso naye yaliko omusirikale we eyamutambulirako yekizza ate ne kato era yali kizza ye yali omu era yamukola ki kati kitegeeza waliwo positivity ne negativity omanya oti ekiro ekiroto kyange kyekinziza mu maaso oba kyekinziza emabega oyo akikuvuunulidde waba atudde mu butalamu bwakyo okifunamu mu positivity kyetuyita beat dreams oba time beat frame dreams tizeze zijira mu ng'ogamba nti nkwatamu kimu na kimu tewali muntu ataloota kubanga buli omu ayina ennafusi gwe twaliisa omwoyo buli omu yawangibwa ku mwoyo onfunye bulungi naye nga mukulu bwange bwakirambisa atakirambise mu butuufu bwakyo nti twerabira bwerabizi birooto tewali ataloota era omuntu atafuna kwolesebwa kwa myoyo manya nti gwe oli mu butterfly effect ecosystem oba mu butterfly effect ecosystem ti gwe emunyenye ye batennatuuka ku time frame yayo ku lutembe naye wotuuka mu lutembe lw'emunyenyeyo era wabeerawo alignment mu munyenyezo wosobola okufunira ebiki ebirooto oba okwolesebwa mulimu abantu abafuna real dreams ng'akiraba bulabi bwati mu maaso nga kirooto kya ddala ng'akiraba naye nga kiri mu real time space ababeera mu fiction kyetuyita time travel. Time travel is real. Ti okiroota awo ng'okirabako naye okutuuka ku mutendera ogwo olina okubanga oli mu pure Kristo abanje tuyita Christianity ng'oli mu pure Kristo nga toliimu nkulunguse yonna yonna mu byokola mu byolowooza mu byoweereza mu byokkiririzaamu ne mu byotuukirizanga gw'omuki omuntu awo osobola okwawula nti kino ekirooto kyange kino kya mumbejja kati nganze kyantwalira emyaka 9 okumanya okutereeza ensonga eyo mulimu bosanga n'abuukira bubuukiza ekirooto n'abuukira bubuukiza obubaka naye nga tabwinaako kkulu kubanga awulidde profesa yayogedde n'akibuukira ng'akopperera kubanga yawulidde mukulu Apollo ng'ayogera ng'akola ki akopperera mulimu ne bana abaagala okubanga ayagala okutuuka ku levo ya profesa gy'atuuseeko naye nga takitemera nti it's a process. Spirituality is a process. Yinza okutambula olusozi lumu nensinga profesa ate profesa yinza okuba yatambula ensozi 10 mu myaka 3 kikyo nabagamba nti yenna akongojja omusangwa oba empewo yamanya kyezirya ne bakugamba nti lubale w'omulamu takola ki tawongererwa ye tasamirirwa nti leero profesa kyayagala nze nga nze bazanya nengo si kyenkola ki kati olina okuddayo n'obuuza jjajjaawo era nze bagibempa obubaka nakufunyeeko obubaka neddayo obuuze jjajjaawo ensonga eno neeno bweti ne bweti ntuufu oli nakubuuza lwaki jjajja wange ajja n'agamba nze kubanga nze mba mu Kristo alignment yensonga lwaki mukose nkugamba nti obadde ofuluma ennyumba togifuluma sigala nongana naye naawe weerogoza nekugamba togifuluma naye bw'ogifuluma n'ofuna ebiddako nga si birungi sajja kaŋŋambye olwo gwe nawulira yaloota nti omukulembeze w'eggwanga agenda kufa kati ali mu nkomyo naye nga bamusibira buki bwemage nti tutumibwa mu challenges eki enzibu gwe ne bagamba langa ekintu nga tojja kukisirikira oyagalagana tojja kukikola ki nga bw'okisirikira waliwo emigo egikubwa naye ng'oyo gogenda okukigamba takimanyikiba kive naye ate tujjukire nti wabaawo abantu abasobola okuwulira obubaka obwo ne bakyusa kyetuyita time evolution ne tuzzaayo akalimi k'essaawa emaki naye waliwo situations oba embeera nga jjajja akugamba nti eno embeera togikyusa gireke etambule nga bwekola ki nga bw'onaagezaako dde emabega ogikyuse mu magera agaasooka
kyetuyita correction of the past mistakes of the spirituality realm. Kyogenda kwonoona ebintu bingi ng'ogenda kukyusa megafests ez'enjawulo. Kiyinza okukwata engine ya diesel n'ogya lininga ne wiring ya petrol. Ekyo mukulu Apollo ajja kibanyonyola mukitegeere bulungi. Ndowooza kampumbirewo kubanga ndaba akagera katutwala. Tuyanze nnyo mukirize tugende mu break. Ndeke muzeyi Apollo Sebutinde ajja tule wano wendi kubanga twagadde buli muntu olunaku lwaleero mumulabeko. Oba oli awo tujja kugenda mu maaso nga twesisinkana twerabako bwe tutyo mu mbeera ng'eyo kubanga amazima gali nti ebyokuyiga bingi nnyo n'omulamwa gwennyini ogwaleero olumbe n'obulwadde tinagukwatako naye olaba nti ebirooto debate n'emboozi eri ku mutimbagano olaba nti erinnya. So mbeebaza nze munzikirize tuwumulemuko naye nga mbategeeza nti olunaku lw'enkya tugenda kugenda mpeza emyaka 4 ku Sunday. So olunaku lw'enkya nsazeewo nga munkwatiddeko nga mbuze munkwatirako enkya tugenda tusinkane era tulabe ku baana bano abalwala autism tuliyeko nabo tusanyuke nabo tunyweko nabo naye nga mbeebaza nnyo nyini ddala era sijja kubaako mu lusekinnomu nti oba ono oba oli naye nga mwebale nnyo ddala Mumbejja Oliver luwedde nkulaba kyaleero njikuweereza. Kale munzikirize tuwumulemu Nabyuma tutwale mu ka break muzeyi Apollo Sebutinde ajje atwegatteko wano then tutambuze enteekateeka ya leero mu maaso.